Olunaku lwa bbalaza olwa ssabbiiti eno bannabyabufuzi n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo baakuŋŋaanira ku Lutikko Lubaga okusabira Kano Dr. Kizza Besigye n'abasibe abalala naddala abo abaasiba ku lw'ensonga ez'ebyobufuzi. Bano nga batuuse ku Lutikko Lubaga we bakitegeeredde nti ekitambiro kya mmisa kino kyabadde kisaziddwamu. Wano Winnie Byanyima mukyala wa litadde Kano Dr. Kizza Besigye we yasinzidde n'ategeeza abantu nti Ssaabasumba yamutegeezezza nti yafunye essimu okuva ew'omukulembeze w'eggwanga okuyimiriza okusaba kuno. I was called here yesterday by the Archbishop, His Grace Paul Semogerere, and he told me that he had received a call from President Museveni asking him to cancel the Mass, postpone the Mass. I need to do an investigation because I think it is political. Amawulire gano ganakuwaza bannabyabufuzi bangi nga n'okutuuka olwaleero omukulembeze w'ekibiina ki UPC Jim Akena ategeezezza nti ekikolwa kino kya bulabe kuba kisindiikiriza bannayuganda abatali bamativu n'ebigenda mu maaso mu ggwanga okutuuka n'okwetamwa. It's wrong. What is happening is wrong. When we cannot pray, where do we go? They really want us to go out on the streets so that they can land on us, but people said, no, let us pray. I've decided I'm also going to talk. Whether you want it or not, I will talk. I'll be as civil as I can, but bring my points across. Okulonda okuwedde, UPC yawangula ebifo 12 mu Parliamenti era bano Jim Akena abalabudde obutagezaako kutinkiza n'abaagala okuvuganya ku ntebe y'obwa sipiika bwa Parliamenti ate ng'ekibiina tekinnabaako gwe kisongako. As UPC, we have not endorsed the current speaker. So whoever is speaking, that one is speaking on their own terms. We will pronounce ourselves, but I really hope that Uganda can get a parliament with a speaker who understands the role and the importance of a speaker of the parliament of the National Assembly of Uganda. Waliwo ne bannakibiina ki UPC Akena baalumiriza okusisinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'ategeeza nti kino baakikoze ku lwabwe so si ng'ekibiina ki UPC. When we were fighting these elections, we were all there. Did you see any of those leaders campaigning for UPC candidates? Defending their results? Struggling for them, supporting them? After election, they're there now talking as UPC leaders. Where were you? When when we were in labor, you were not there. When the child was being born, you were not there. Now the child is graduating. Oh, you want now to accolades? No. Wabula n'okutuuka olwaleero Jim Akena akyakukkulumira akakiiko k'ebyokulonda olw'okumusibira ebweru n'atavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kulonda okuwedde wadde nga yalina enteekateeka etaalinaalina mu biseera bya Uganda eby'omu maaso ebitangaavu. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.